Abalungi abatulaba era abatuwuliriza, amannya nze Vincent Mbalangu, omusumba ku Victory Church Masajja. Mpereddwa omukisa munene nnyo olwaleero tukyaziza mu ngeri y'enjawulo omwana omuwala ono, kazi w'amaanyi era nga mugenda okuwulira ennaku ezo yatuwangulira ekkula. Abantu abamu bayinza okuba nga ebintu bino tebabigenderera era tebatera bissaako mwoyo. Ennaku ezo twafuna obuwanguzi mu field omukyalo ono gy'agenda otutegeezaako, era nga ono n'abakyala newankubadde tazze nangule ye, naye ono ye Queen Leah Nabukeera. Abaali mu saavisi eno naddala bayinza okuba tebakumanyi nnyo kuba otera kubeera mu saavisi eri endala, naye tubuulireko ku bulamu bwo, obuulyawo bwe banaamanya famire muva banaategeera omuntu ayogera nabo. Amanya gange nze Nabagereka Nabukeera Leah Victoria, nva mu family ya mwami Mulindwa ne mukyala Mulindwa. Nze mwana waabwe omukulu asooka, nina baganda bange bala batano. Nina business, nkola ku University ya Mutesa One Royal University. Nkola course emu ya CPA, ebyo bya finance, kubala sente, ate August ntandika MBA. Training aba models nga bolaba nze, bonna ab'ebika byonna, abato, abakulu, n'abakadde, abalema, bonna. Ndi mu kyebayita pageant eby'abannalungi nga bolaba Miss Uganda, ba Miss Tourism, nange ebyo mbibaddemu for 10 years now. Era nsabira mu Victory Church Masajja be bankuzizza, nina abazadde babiri n'abazadde abalala bazze banneegattako nga nkula. Ndi wa kika ky'engabi. Nyabo, oyogedde ebintu bingi by'okwasaganya. Oli mu kusomesa bannalulungi mitendera gy'enjawulo, ate naawe olina emirimu gy'okola Mutesa One Royal University, ate osoma. Ebintu ebyo bikwasaganyizza otya? Kati olaba Mukama waba yakuwe ekirabo nga wazaalibwa nakyo, obanga Mukama yakuwa ky'olina okukola mu bulamu bwo, nsuubira akuwa amagezi n'amaanyi oba okikola. Naye nze buli level gye ntuuseeko nsaba Mukama amagezi, era ebisinga sibikola nga nze, mba manyi ankolera ekkubo. Omulimu gwange guli demanding, naye nze ekyanyamba nti boss wange ali flexible, ampamu ennaku 2 oba 3 mu week, nenkwasaganya bino ebirala ebyange, business yange, abaana, family. Era nze suya pressure, suya stress, cause ekintu kikola nkyagala nze, era wempuyanga pressure ne stress gye waliwo ekimu kye nina okugyawo oba nensaba Mukama nampa amaanyi. Yes. Kati omuntu ayinza okuba ali eyo ng'akola ekintu kimu kyokka naye nga stress emwetimbye ku maaso. Labira ku ono akola bingi naye ate talina stress nga bwakugambye. Kati naawe sala pressure nga bwe bagamba. Ebintu bino ebya Miss Humanity Africa now kuba kati yengule gy'olina, wabiyingiramu otya? Nzize okuva buto, okuva ku myaka 16 nga nkola eby'obunalungi, eby'emisono. Naye omwaka guli oguwedde nina mukwano gwe bayita Patience. Yabadde akutte n'engule from the other year, yagiwadde nze kale nagimusika. Patience wamulyawo onjogera ennyangu. Yes. Patience oyo yapandikira message ku simu n'angamba, Leah, mpulira omutima gwa gugamba gwasobola otwala engule eno mu Uganda. Kwa Uganda katugitutemu ndi 2 ye nange. Nesooka nentyamu ne mugamba, kyokka ekisesa bulijjo ebintu bino mbadde mbikola. Ate ye ng'awulira kijja kuba kyangu. Naye bagamba bw'oba oneetera okuwangula ate woowulira amaanyi gakola ki? Agwamu. Nesooka neŋŋaana, omwezi ne gutuuka nga tulina okwewandiisa. Kati mujjukire ndi kuvuganya n'ensi 2 eza Africa, ez'ekizinga Africa. Yes. So
tekyali natyamu neŋŋamba zino ensi abalaba batusingako bingi ekitufu batusingako bingi bwebalaba bubawulira but kanyanguyemu neŋŋuma nenjogeramu ne mami n'agamba kiri eri gy'oli bw'oba oyo okyagala kikole oba toyagala it's still okay so when nagamba mami nemugamba I'm going to go for it support nagiteekamu naye tebyali byangu nayina omuwala omu we banteeka mu group kale nga maze okukkiriza ba voting nayinamu omuwala omu eyali ava mu nsi ya Cameroon yali tanjagala from day one obanga nzijukira ne mu group yawandika comment ng'agamba leero ne Uganda bafunye ku ssente okujja ne manya ati okay ujjo batusoomooza naye tamanyi kyendi kanzije ekyo ne kinyongeramu amaanyi okola ki okola ennaku zagenda maaso kati olaba zino link ze basharing abantu obalonda nga bula Miss Tourism Miss Uganda nange nayina okugenda mu link eyo naye ngajjukira nina okusaba Uganda yonna munonde ate nga mulina osasula buli kalulu kaali ka $5 naye golabanga esete ntini naye okuzibuuza omuntu buli lunaku ozissaayo si kyangu so natwala omwezi mulamba nga tewali annonda naye ate bali abawala bo nga bakola ki zeeyongerayo jjukira nga bagalako ku nsi 2 bagalako abantu 11 naye Mukama yanyamba nze ate wadde nasembayo okulondebwa ate natwala ekifo kyokusatu so nembeera mwezi ensi nengende Nigeria wentuuka e Nigeria otuse ebbugumu lyingi Nigeria yes bulijjo tukulaba wano e Masajja over Nigeria yes nga ngenze Nigeria nenkomawo kati bwentuuka e Nigeria olulina bana bawala olulimi lungi emmere erimu kaamulali actually yene essaawa kyengamba abantu oba tolya kaamulali togende e Nigeria si butagenda n'emmereyo muyige kati kubanga Abanigeria bo tebafaayo tebajja kufumba mmere because omuntu omu matovu avudde e Namugongo mbwagenze Nigeria bafumbe emmere y'amatovu omu yekka naye pastor nze kyanyamba nayina favor banaye mubeere nga musabira favor every morning kuganja exactly natuuka ekiseera nga bwe baba bafumba emmere nze yange eba yanjawulo bwe baba bambala ebintu nze byange biba banjawulo bwe baba bagamba Liya tanaaba amazzi mabisi nze ngamba naagokya favor kubanga tewali kintu nga bolabanga buli omu ali ku side yo aba traininga kuba twakola bingi nga mulina okuzina mulina okwambala biki naye nga kibagamba musoke mbuzeeko Liya okyagala bwe ngamba no kyokka sejjukira tebanatikira tetunaamanya agenda wangula naye kya Mukama kyanyambako nti ensi zonna 11 tezajja abawala beetemako simanyi kyabawo ensi ne tujja bana transport yabula ate ekyo nekinyongeramu amaanyi naye nga waliwo oli omuwala wa Cameroon we mbagambye yali andiko ye ate Mukamala wamufuula roommate wange kinganga boteka Goliath ne David mu ruumu yemu naye nze nga nsaba era ng'olumu bwe mba nsaba olumu ntuula nga nteeka wali entebe nga nze manyi Katonda yali awo nze ndi wano so nga mbeera ngamba Katonda make sure I win this kati jjuka bo tebamanyi nnyo Oluzungu so nga ntunuya njogera n'entebe eri empty ndozagamba omwala waya naye nze nga manyi kyengoba naye mu byonna olunaku lwatuuka mwe mwali mulya Easter nze nga ndi ku musaalaba ku stage kubanga bantikkira ku 31st March yali Easter ndi wakale era mami yankubye esimu by the way mami yankubye esimu n'angamba tolowooza nkoko beereyo oleete ekyakoze eki ekyakututte oyagala nnyo enkoko mu bulamu bwo ate yali Easter yategeera nti enkoko ejja kuleetera ebizibu ove ku mulamwa era ye Easter yali esoose nga siri na family tekibangawo naye ndimanyi no kati ku final date tutuuka jjukira ngenzi omu nasemba kulaba ku bantu beewange nga bantadde ku airport y'Entebbe okuva awo ng'oyingidde departure oli wekka so nali nzekka n'ensi yange n'amakeesi gange
ng'olumu mpuyanja akaaba naye bwengamba wenkaaba abantu bagenda kulaba gambe omwana ono taliki sikyogenda naye ekisesa nze up to now nkyakyebuuza olaba bw'oba olina audience nga bweno bweri nga bw'olabye banaana ba Sunday school nga bazina naye nga mujjudde we muti bafuna amaanyi okuzina lwaki balaba support naye kati jjukira nze ngenze nzekka ogwo ate bali babawala bali balina abantu baabwe naye ekisesa naye nabya nengamba kati singa wenjogera erinnya yange endulu zive Uganda naye tewali munnauganda yenna no one naye ekisesa bonna bali mu audience ate nga nze bwe ngenda bakubira nze ngalo endulu zijja ate bali abaabwe tebabawagira ate nga Nigeria balina si muze naye it's a culture balina enkola nti bw'obanga bakusiimye bakuyira ssente so nze buli we nafulumanga olinga jana babeera n'akaveera wange ekisawo ng'akijjayo wansi wete nga bajja bakuyira ssente kyokka kyo si bantu bange naye jjukira bava Togo Cameroon biki kati nga bwe tudda backstage nga bawala bagamba era bawagidde ate si weewaffe naye yali favor olaba pastor batuka okubuuza ebibuuzo olaba nga bw'oli bimbuuza naye nga this time bakikola differently ng'olonda ennamba ekintu ekyo kiba kizibu nnyo kubanga olinza olonda ennamba enzibu soka olindeko ng'ebibuuzo babiteekako ennamba nekabeera nga akalulu nekabeera mu kibox n'olondamu akapapula akaliko ennamba y'ekibuuzo kyonna kibagenda okubuuza tokimanyi ekintu ekyo kiba kizibu nnyo actually nze mba nkikyakuba bagamba niza olonda ekikyamu naye olaba bw'oba olina Katonda kwanze bwe mbadde nzija nkula mbadde ntununya ekitabo kya Esther era nze olugendo lwange luno okuwangula ntunulidde Queen Esther kubanga story ya Esther is the same way as me. She had favor and I got favor. Esther yagenda mu nsi eyo baabawamba mukimanyi sigamba tebampamba naye nagenda tebamanyi nange sibamanyi but I came back with everything. Amen. So when nabanga ku stage ngagamba Liya londa ennamba nawe yange eddoboozi nga liremerako okitegeera agamba enamba yange zaali 2 number 4 number 8 even numbers nga buli kaseera zolonda yes ever like even from the number 4 number 8 naye ekisesa nga ebibuuzo ebiri mu number 4 number 8 byangu nga bazano kati nga tembiddamu precisely kati ate nga kale nebyabali abawala byali byangu yes kale nga bayinza okubuuza nti olowooza nsi nki oba kale nga oma erinanye ono ate nga nabo babeera mwezi ensi kati kugamba gwe nga ogimanyi naye nga Mukama yampa nti nali mbasinza amagezi kyekituufu exposure ye yampisaawo so nze ennamba ze nalonda ze zanyamba ebibuuzo byali byangu era twali awo ne engule n'ogiwangula yes. Wow, Mukama yebazibwe ebitiibwa bino bye bakutikkidde Miss Humanity Africa biriko by the way tubulidde wali bakuyiira ssente omuntu nga akkirizibwa okutama n'aziyoolayoola okuba baziyiridde ye wayoolako kati jjukira wano oba weetwalanga muntu munene oba mukungu tolina kweswaza kati bo bazilonda oba wabbeeyi bodde eri nemwesoki tomala geeswaza bodde eri emabega ku stage nga omugambe naye nze muzijirangako ne mulaba mutwalize muli ebitiibwa byammwe mala kuyoola kavu ne tulyoka tuddamu ne twetereeza ekkooti anyway ekitiibwa kino kibakutikkira kirimu emiganyulo oba privileges ate n'obuvunaanyizibwa oba maama gwe kati weetisse kitiibwa nalinnya nga bano betumanyi ati tulina buvunaanyizibwa ki era benefits ki ezijja n'ekitiibwa kino kyeweetisse kati ekigambo humanity eno organization bakola ne United Nations
bakola n'ekibiina ky'amawanga amagatte, so babeera as your background help. Era buli project gye mba nkola oba gye nnaaba nkola owaayo budget ne baweereza ssente, naye kati ffe maama owandiika buwandiisi namba yes. bo ne baleeta Yes. tukoze tutya okubeegattako? Kati pastor gwe beera nange oba olinayo project oyogera nange exactly. Gamba n'ogwo. So tuyamba abantu bangi, abaana abato, abakyala n'abaami, ffe tetusosola, abalema, abatalina mmere. Ekya school fees kyakyoga kuba sisure kiri long term be basalawo naye batera kuyamba nga bana ababiri obomu. So tubeera si munsi yonna kale munsi yange kati simanyi abalala nze we mba njogedde amugamba naali bwati family we biki they help. Tubeera n'abantu health, abantu abalwadde tubayamba, naye nze mbadde nzijambikola even before getting that title. Nze mbadde nkirimu tonayingira mu yafeesi naye emirimu obadde ogikola kati ate aba oyingidde mu yafeesi kigenda kutokota nga sikisaanikire. Yes. So kyenebaza Mukama nti already people are coming, they want to work with me and I feel that's God's work. Mukama yagenda okulonda omuntu ng'amanyi nti liya eki era kati actually we nakomerawo naye nga sinaba kudda, naye we nakonawo nti ekigere mu Uganda ne ba askari nga bamanyi nze tebankebera, olaba mmwe babakebera emigugu. Nze mu kugenda n'okudda nze tebanke ibyo no bajamu ngato. That's ebyo bali yantekako ekintu kistategere naye oyimirawo emizima kama don't waste time madam you pass. Temumalira budde yes, I was traveling with even big people bigger than me, ministers, naye ate bonga bagamba put your back through the scanner. Naye for me I was just like how are you just go through, go and have your seat. I had different from back here. Wow. So that is God working. I knew that was for me and I really never zakatonda sija. Amen. Kolekerawo kyogera. Amen. Naye namugamba nti make sure si failing katonda. Mukama wamutiisatiisa. Sekumuti. Twatula babiri ne twogera ngamba make sure I don't lose this. And he had. Okay. Wow, Mukama yebazibwe. Uganda watukola bulungi lwakuba ebintu ebimu abantu tebabimanya, naye ekyo abantu abategeera ebintu temuyinza kubuusabuusa nti omwana omuwala ono yatusitula ng'eggwanga bendera n'agiteeka waggulu. Mpulira muli okubuuza ekibuuzo naye kaŋŋume nkibuuze watuuseko mu State House, kubanga tulaba abantu abatera okuva ebweru nga bawangudde emidaali oba competition ez'enjawulo nga bakiikirira Uganda ne batuwangulira engeri entebe gy'eri okumpi n'ekisaawe ky'entebe batera okwekoonako eyo watuuseeko embuga. Ati mu State House natuukayo naye ate ndi ku meeting abantu ababaka be abo baba in parliament be bampita kati yo of course tajja kutulaakula aba alaba n'amawulire agasoma agangende mulabe ddala omuwala oyo ali ku mulamu oba tuli ku byaffe naye bw'anaaba neetaaga ajja kuyita. Bantu mmwe muli wano museka naye muddemu musekerera omusajja owa t-shirt. Essimu yali emu n'ekyusa obulamu bwe. Era Balamu wewaga oyogerako omaze n'omwogera. Balamu nina project ngenda okukola naye kubanga ku Friday oyo nyabo minister wa government yogera bulungi ebitibwa by'omukulu. Yes, ye honorable minister. Nze katika honorable minister yangamba liya wetu meetinga ngaffe don't say honorable minister. Yes. Era on Friday yayaze ku conference ntudde ku meeza ne bamuleeta honorable Betty Amongi, nze ndi wano, Balamu ali wano. Kale wulira engalo. So nenebaza Mukama nti ezo connection gye ziri.
era teyabula nangamba business card no bet yamonga ngamba okay okola biki olaba abantu abo nabagamba zekintu ngamba yes kubanga engege tuli ba honorable member babavubuka ate omuvubuko ekintu ky'ostudde bona okikosa obulungi kintu kinene but imagine ngaba abantu bebali mu kugamba because abamu bayinza ogamba ono yeeyita ki ono ki naye ate bo bansembeza ng'omwana nagamba we thank you for what you do. They didn't know even pageant eyo gyeri but I've shown them. Ne bano babadde tebamanyi. Nange nali simanyi ge mazima. Naye now I exchange contacts. Now we are planning. Soon you will see. It's coming. Lwaki tetubasibulira wano nga bikyayokya. Banyabo ne bassebo Queen Leah Victoria Nabukeera. Mukama akutuweera omukisa otukoze bulungi nnyo ng'eggwanga watukola bulungi nnyo ate naffe ng'ekkanisa Victory Church Masajja we are so proud to have you with us.